all those votes were counted. No. In fact, for those who are here when this display was switched off, you can see the difference. Let me get this. Question. Let me cast in 3,000. Can we have order? King Saha, please put yourself to order. Put yourself to order. Can we have some order? Can we have order? Can we bring leaders here? Can we put ourselves to order? There are 3,100 voters. I hope I've answered your question. The next question was... Please ask your candidate to put themselves in order. Is this session over? Okay. I answered all the other questions. There was only one last question about the decision when it was taken. Parts to it. There's a part of the system that receives the votes. There's a part of the system that displays the votes. The part of the system that receives the votes did not stop at any one time. It continued. We just added another channel that was easier for web. Now the part of the system that displays the votes is the one that went off. It was part of the one that was overwhelmed by the server congestion. Do they monitor it? That's why when power came back and the systems were back up and running, the update showed that all the votes that were made while the display was off were captured still, and they are still in the system. How many voters do we have? As of now, I need to check. No, those who have voted. How many do we have on the voters register? Those who are eligible. Those who have voted. No, those who have voted. The total number of eligible voters. One second. It's any member right now who opens the link can know that information. I want to get it from you as the presiding officer. How many voters do we have? The next question was... Isawemu nzenajidde nekwokada piki obweddandyaawo netutuuka akalulu katandika okulonda biki system netuuka nevaako completely bweba evuddeko ffe tetumanyi bayiyeeyo obululu bumeka obukoze eki mu butuufu ng'olaba nti ba agents baffe ne batandika okukuba amasimu okuva mu clusters ez'enjawulo nga bagamba banayo okulonda kuganye nange kennyini nenneegezaako okweronda mu butuufu ne kugaana. So mu mbeera eyo buli kimu kyonna entambula gye kibadde kitambula bulungi, naye mu butuufu kino olwaleero kikoze eki? Nze mbadde nsaba nga commission mmwe ku lw'obulungi bwa music naffe olw'obulungi bwe twagala wuma ebeerewo ng'abayimbi, kino olwaleero mu kisitoopinge tuddemu tutereeze tulonde ekyo mbadde nsabago. By the powers vested in me as the electoral commissioner of the UMA elections, and with all the overwhelming concerns from the members and the various candidates, I am making a decision to stop these elections. This is even worse than even I expected. This is worse from what I expected. I knew this could happen. I knew, but I didn't know that bigenda kubamu n'amagye. Nakitegedde kumakya mbwakalu bagenda kabba.
Esimu zange zonna zogera internet. Simanya external internet down. Bombo kilat. Let me show you. Naye ene simu ya kabako. Ene simu egamba musiri member ya kabako. Era eno esimu abo ba president ba wuma bonna n'ababaddeko ababbi abanyakuzi gye bakubako ne bagamba fa abasako twagala saka ekuweyo kuki ku sente. You guys, the industry is growing. The industry is growing. We can't. Ekisobola kuba era olwaleero okulonda kukomyawo. Olwaleero okulonda kukomyawo. Olwaleero okulonda kuwedde okulonda kukomya nze ndi dancehall representative Uma. Nenya muntu omu Airtel shame upon you since morning. Okulonda tekulaze bulungi bwenkanya. Twasuubiza nti tugenda kutambulira mu bwenkanya nga as much as we can. Naye bwe nga balaba obwenkanya tebubaddeewo ne tugamba tusazeemu okulonda. Obwenkanya tebubeera mu birowoozo mokka ne bubeera ne mu engeri abantu gye bakiraba. Si bwe kiri ne we twatandikidde yabadde akulembera era mwena mwabaddewo ne gye kigweredde abadde era akyakulembera. Naye nga ffe tukoze buli kimu okulaba nga tulaga obwenkanya naye ebyuma ebiringanga ebituvuddemu. Problem electoral commission eno ginnyonnyola so sinze okunnyonnyola nze kyange pata yange nakola ki nagikola ate sirina kudominatinga anywhere mu kulonda. Kyovola abantu okulonda kubadde kutambula bulungi okuva ku maca paka kati. Kakali banga bastopinze electoral commission ena answers. So bano tugamba what is the problem evuddeko okustopinga. Eno industry nze nsuubira ate terina ku politics ate terina ku election eriku ani asobola okuyamba ki industry okola. Pointi yange mugitegeera. So njagala kwogeramu n'abakulu ba electoral commission bambuli balina okuwa statement zaabwe tulabidde ddala lwaki bastopinze. Amanya n'eddoboozi Rama Muyinda KWEBABADDE nga mbadde neesimbyewo ku bavubuka wano Muwuma naye akalulu kakyankalanyiza nnyo era nga president wasazeewo n'omuloodi tukasazizaamu. Ffenna abeesimbyewo tusazeewo kano akalulu tetujja kukkakiriza genda mu maaso era ne bwe banaalangira kigenda kulangirirwa era nkakasa nti wano mu dakiika ezitasuka 2 chairman wuyo mpulira agenda kwogera sisobola kati akalulu already ndooza mbadde mbatwala bannange naye tekagenda genda mu maaso bannange batukirize tusimbe mu mugongo sindi jangu wano Saha abeere wano zaabike. System yatandise bulungi nnyo okulonda ne kutandika okutambula naye wakati awo kusaawa nga 5 system nebeera overwhelmed okulonda obululu ne bujja bungi nnyo ne bugisinza amaanyi netandika okubanga etambula mpola nnyo ng'abantu abamu tebasobola kulonda. Twali tusuubira nti era baali tu assurance nti kuno okulonda kujja kuba system ejja kusobola naye kirabika si bwe kyatambudde. System eziviiriddeko tewali kigenze mu maaso. Ku lwaffe tewali kigenze mu maaso obululu bwatambudde bulungi era obwedda tubulazanga we bubadde naye obululu tebukoma ku kigambo kyaffe. Obululu butambulira ne mu ndowooza z'abantu. Abantu we balaba nga tewali bulambulukufu naye ensonga nkulu olwasoose twadde tulowooza abantu batono abatamatidde naye tugenza okutuuka okulaba nga memba bangi tebamatidde.